kayimba ko ke bayita moma ne mwana mulenzi oyo gwe bayita Napoleon oba oyinza omuyita mwana mulenzi ono oyinza omuyita Asimwe Innocent omukulu ono abadde atawanyizibwa ebiragalalagala era nga gye buvuddeko nozanga mu 2018 yali avudde ku biragalalagala mwana mulenzi oyo ne olw'embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula tebyajja bulungi nnyo gwe kutegeezaako omwana mulenzi oyo gwe bayita Asimwe Innocent akayimba ko bakayita Momane era nga abasinga olunaku olwo bategedde nti yayimba akayimba ko bamuyita Napoleon abasinga akayimba badde bakakwasa omukulu gwe bayita Red Banton olw'embeera nti ebiseera bayimbira mu myaka gya 90 awo bonna baali barapinga era nga bamanyi nti oluyimba olumomane lwa mwana mulenzi gwe bayita Red Banton kati nno oluyimba mutegedde lwa Napoleon era producer w'oluyimba olwo bamuyita Steve Gene yasobola okuba ate nga aluproducinga ku nnyimba zasobodde okuba ate nga mwana mulenzi ono yasobola okuba ate nga ayimbako abamuyinza okuba mwaziwuli oba temwazimanyako waliwo oluyimba lwe bayita Mama Tiisa n'akayimba ke bayita Momane ke musinga okumanya waliwo akayimba Mukwano Nkooye waliwo akayimba Njagala Omanye waliwo akayimba ke bayita Sophie waliwo akayimba bakayita Obulamu waliwo akayimba Tobafaako n'obula bungi nnyo mwana mulenzi ono atufuddeko olunaku omwana mulenzi oyo gwe bayita Napoleon oba oyinza omuyita Asimwe Innocent yatufuddeko mu mboozi zazze ng'ayogera ng'avumirira ebiragalalagala mwana mulenzi ono waliwo ebimu byasobodde okuba ate nga tumujjukirako embeera gyesobola okuba ate nga agwamu agamba nti okugwamu yalina girlfriend we gwe yali ayagala bwe yamukyawa kwegenda mu depression birowoozo nakubwa akayaga omwenge paka gye bamulondera eyo ng'alinga agudde eddalu ate bwe yawulyako nti ate Moses Radio naye amufuddeko awo nno kwekongera depression mwana mulenzi ono gwe nkutegeezaako gwe bayita Napoleon ebitonotono byinza okuba ate nga omujjukirako mwana mulenzi ono sooka owulire emboozi ze zabadde agezaako okuba ate nga ayogera wuno ng'atubulira okutandikako okubeera ng'ali addicted ku drugs ezasobodde okuba ate nga akadde kano oba oli awo ze zimu ku ezo tebanatubulya ki Basically, I can a story. Let me cut this bit short. And again, I'm getting depressed due to falling out with my girlfriend, whatever, a relationship basically. Kasera ke kamu mukwano gwange ennyo ensigo emanyi gwe musinga okwagala kale bayimbi gwe mwagala ennyo yafa Moses Radio najja afa kuba Moses badde naye kuva busoga n'okuvanga yingira mu industry agero jingira nga fe bali basically nika Godfather we abaya akajja afe mange anzane nafa segera so that depression there nenyongera okwesa ddala ebiragala okakana nga nange waya sitegedde zikoze eki gazitadde zabaako zadegera baddirira onaddamu okumanya ndi mu ddwaliro simanyi banagwe eddalo kale naye natazaata nali mbigattanga ngatta omwenge negatamu cocaine negatamu brown sugar wakachiri wakamanyi byonna nga bikozesa omuntu ogwo wama kafaananyi ku mutwe gwa muntu omu nga benaze mbikozesa bwentyo bwe zita ne wabawo mukwano gwange omu actually muyitanga mukulu wange kwayakulira waffe bamuyita afande wako Iria era omwami oyo naye najjali basically wakati ali ku ddaali ya major era asomera senior staff command college Kimaka ejjinja eyo bwe gamutuukako ti oli wano naye munno muganda Napoleon mutowo waya zakoze eki zatadde ng'ajja ng'avuga emmoloka nga nsa mmoloka nsiba emiguwa wuuyo nga bavuga mpaka Kampala obutabika ngenda okuddamu amagezi nga ndi butabika R.I.P Hospital ye mukulu oyo gwe bayita Napoleon eyatufuddeko wabula waafiiridde mwana mulenzi ono abadde ku initiative y'okuba ate ng'ayamba abayimbi bave ku biragalalagala ye wano yali anyumya mboozi ye embeera gye yasobola okuba ate nga atuukamu okuba ate nga bamutwala mu rehabilitation waliwo akadde akazibu waliwo kosa esookera ddala bagiyita withdrawal syndrome awo nno waaba omuntu nga baba abadde agudde eddalu abadde akozesa ebiyagayaga abadde akozesa omwenge kakatiba ke bamusookamu bagiyita withdrawal syndrome okumuggyako ebiragalalagala kabeera kadde kazibu nnyo era abantu abasinga babakuba empiso tezibayisa bulungi mu mbeera eyo kati mwana mulenzi ono wuuno ng'atubuulira okuyiga okunywa enjaga yali peer pressure obudde obwo olw'embeera nti embeera gye bayigiramu ey'okuyiga endongo waliwo abasajja ba Bob Marley babeegombanga nnyo nga bawuliriza ennyimba z'aba Tupac bagoberanga nnyo abakulu ba Notorious B.I.G. ebiseera ebyo nga bw'omanyi rap music yali wa tabu nnyo kati mwana mulenzi ono Napoleon anyumya olutabaalo lwe watch it with a divine conception of somebody's heart olw'ensonga nze nakozesa ebiragala nalimbalimbibwa peer pressure groups kwa nalitandika industry natandika music mu church never mu church bwe mba nvubukaawo anyigire nnyo music mwennyini
professionally nenjabanga naba idols tugambe nga Bob Marley asijja nga Tupac Shakur omugenzi basically ayimbi bamawanga gebwerwa nejajagala nnyo mbenga bo obwich abayimbi abasinga upcoming sijja kulimba buli muyimbi alina idol gwatunulira nagala benga ye so nesanga ntaniso kwe mpuli anti akoyesa ebiragala okubeera wakabi alina okunywa kasada ejo bayita enjaga oba akachwiri brown sugar nebiko ebirala pethadine biki anokozesa drugs okubeera wakabi yes I'm a good musician kimanyi eddoboozi ndiina naye obusiru bwange kambuyita obusiru zinalowooza nti wokozesa ebikubu ebyo okola kino n'omwenge nalowooza nti osobola okukola kyokyo nerabira nti waliwo baweziika kuba omuntu oba okuyimba tugambe okuyimba talanta eva eri Katonda. For instance kanku example tata nyingi wali okusamba omupiira wali okuzanya katemba neja ye mwana mulezi oyo gwe bayita Napoleon omulemirembe wona kyatubulya ku mbeera ey'okunywa enjaga obulamu bwe bwasobola okuba ate nga busaanawo olw'okunywa enjaga mwana mulezi oyo Napoleon baddeyo ne beerimba nti anze mala kubwamuko nensanyusa abantu ensonyi bikibe omuli omutuufu bw'oba na talenti okusookesinga talenti yo kumanya kumala kukuba manya kumanya mwenge simanyi mala najogenda mu jimu n'okola etiizi kugenda n'okola trading pressure ups urugunde roadwork bintu ebityo ebyokukola amaloboozi omuntu azabe n'eddoboozi erirye ne bw'okola otya mukola eddoboozi tosobola kufuna eddoboozi etali liryo ekyakati nga vocal cords oba olina cords kwokuma nekwotandikira kiraba so tebakulimbanga nti ekyo bitubba balimba ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Napoleon waliwo ekifaananyi kisinza okuba ate nga kitrendiga akadde kano ng'alimu t-shirt eya red ekibiina ekyo bakiyita drugs apaan omukyala bamuyita Anisebunya yaliko mu project eyo era basobola okuba ate 2018 yalindooza October nga 9 omukulu oyo Napoleon bamutwalako masomero ag'enjawulo mu Masaka bamuleetako ku ssomero bayita St Henry's Kitovu waliwo n'abayizi ab'Ebwanda kati omukulu ono bamuleeta okuba ate nga abanyumiza abaana baleme okugenda mu kunywa enjaga kubeera addicted ku njaga eyo kati omukulu oyo kyekifaananyi kyosinga okuba ate ng'olaba akadde kano ng'ali mu ready ne suute mwana mulezi Napoleon nno agamba nti bingi nnyo mikwano gye nno kyannaku nnyo be baamuyigiriza enjaga olw'okuba nti baali baagala okufuuka abakabiwulira benabeeranga basinga bali bansingako emyaka jukiza likaddogo nabayingiramu likaddogo was looking up to them okubanga bo personally olusi no basingako by then rap music yali atunda nga twego basajja nga abanoti bayenecha bani awo those guys abedda kati nga bali bo benaliregomba nabano nendabirako ebikosi benabeerangamu bonna nga beera mu groups ezo basuka kunywa ku njayi banyumiza tulaga movies ezo kiraba tulaga lifestyle yabali toka tujja adopting tugize wano waffe mu Africa kati bwenti opola mpola tandikirizanga asaaga kyali musomero omu senior 1 taliwo kumpa akasada nywako baganywa ojja kuba akabinywa naye gawuliro nya nange empuli embeere kolaki nengattako omwenge nebyononeka engattako ebyala empiso pethadini biki eventually naisimanyi nekolaki nesimira ntaana nenje nyimba yeso successful musically kwa nali muyimbi mulungi nebaza Katonda ekintu kimu nti nalina discipline yange azi nava mu maka gali g'abakristaayo tosayina muze guno gwa kubba abantu naye nga ye mwana mulezi oyo gwe bayita Napoleon oyinza omuyita Asimwe Innocent nga tubulya ku buzibu yasanga mu kuba ng'ali mbiragalagala buli kikuba kyonna yakikozesaako agamba nti obuzibu yafuna mbiragalagala tayagala naawe era abadde akyogera nnyo mu interviews z'abadde asinga okuba ate ng'akola ayagala ave ng'alaba ku industry eya music nga teri mbiragalagala nga nokustylinga up menga bali basita bali mu moyo balina bakozesa mundu bintu ng'ebyo naye ng'okutya nali okufa nali nkutya ebiragalagala ebyo bikulimba ku beginning otandika okubikozesa nolowooza nti you're the hero eventually tandika okukwanakwana obuwala wano nawali funny relationships nakola ebintu bingi ebisente nobyogera ku mpewo naye ngera mali nobyogera kubanga nafuna kyebete disappointment then nefuna kyebete depression eyo yezala addiction yokwesa ebishi abantu abasinga bali nkimanyi ofuna ne mu maka na desitoli muyimbi de bantu babulijjo bya depressed so nolowooza nti nobonwanya omwenge yes ogunywa omwenge at that time n'olyanga depression ekoze eki naye walayi na kanaye ne mu lusiraamu walayi talayi bilayi nawaleeyo gwandaba buli mwengere gumala ogunywa kasa gukugwako bwe guti depression eyo gyobadde nayo edda twice ye mukulu oyo gwe bayita mwana mulenzi Napoleon uuna abulirira ne ku bayimbi agamba nti abayimbi bannyo bagudde eddalu olw'ebiragalagala nabo tewabalima nti omulalu aba amanyi ekigenda mu maaso kwanzi zaavaako
honestly zizavaako nze bisigadde ndazambira ku net nebifaananyi abantu bebandaga ne video era banaye Katonda w'amaanyi nnyo kubanga situation gye natuukamu zaatera ddala sinze nga bunda wano bwente saawa eno nali mufu kyenda naye Katonda yanzinyamba nezira engulu mukwano wange natwala mu rehab ebutabika tebaali bantu babi ne banzijanjaba basically rehabilitation facility nungi ya government yes but okujanjaba okuyitamu now no abiding by their rules kwa toba ngawe mpulio no mwala go batwala juzi mu rehab natoloka is it pretty glow something of a kind ngo bana banange ngawe bachandiro I'm sorry to mention names bempulio akala bambagenda mu rehab bwavayo dadda kubiragala sekedda okozesa ebiragala ebyo toba gwe oba unconscious semi conscious kyekiviramu abavubuka abalenzi avubuka tufiira abavubuka bata n'abawala abato endwadde nga siriimu so tebafa kwekuuma isit so liwa bakikola kyatenga obulamu abutwala for granted abamu bajjamu emize gy'obubbi Katonda nsonyiwa ekyutika yonna gy'olisonyiwa kyogera n'ensi yakiraba kyutika yali musajja mulungi nnyo muyimbi mulungi nkolaganye nawe ebbanga ddene naye situsuubira nsobola okukola bw'otyo naye sikunenya gwali muze gwa biragala pretty glow geno ganti yabba essimu teyagala kubba ssimu olaba biragala ebyo bikozesa bituka kaseera watuyinanga tugaye nti muyimbi nenama nakiga luvannyuma nti mukyala we olaba biragala mbadde kyagamba tiwamanya bikozesa 7 buli lunaku bweasinga amanyiddwa nga Napoleon basically stage name abayimbira akayimba yayimbira oyimba momani emabegakaawo abakyala mbagala kipa momani naye abasajja bawoza kimu no money so omukwano gwandivuddewo ogwa money n'abakuliwo ne tugulayo ku mpale